Never mix emboozi zo za marwago gravity. Noziteekamu omuntu gwayita Bobi Wine ne Babi Kyagulanyi. That family is set apart. A divine family. Nti egenza okujjambya politics bano tebasose genda wa muzeyi wange sale mukomba bigere okubeerako kye balina gwate olina gy'ogenze tumanyiiyo manyiiyo lwaki ennyumba ye wagizimba mu covid gwolooza tetumanyi sente gye wazijja wanti labayo ebya music ekisinga obukulu lujja buli kintu kyonna kiri mu politics lujja tebakugetanga oyongera kunyikiza Akyakaba nnyo gravity alinde n'obucupa bujja gwali okisuya nti gravity asookaaba anti kati gwakutteko is a time bomb my brother omanyi kye bayita dunamis wegenda obuze Museveni nti Bobi Wine yani ajja kugamba ze zino bomu ze bakuba Ukraine amaziga g'omusajja Akyakaba nnyo era akuŋŋaanya abo bapresenta akaabe kaaba bawe ku ssente because you can't mix Bobi Wine mu lyowa bozi z'amarwa za bebe kurukina za kamiliyoni za whatever but batanso mixing a family ye mu bine ani family ye gwamanyi mukyala we bamama teri ayogera ku mukyala we tetumumanyi n'abaana be abaana ba Gravity bafaanana ani ye we don't know his kids I don't know gwabamanyi wali olabeko mukyala we kiruma anti kati nkunnyonnyodde kiruma Kaye lujja oyo aleeta eby'abaana ne mukyala we kulowooza bantu mukwatibwa sympathy tetujja tu Akyakaba nnyo ajja kumala kwetondera linnya eri mwaga amannya asatu lyayogedde eri watamala digira so gwe kyogamba Gravity agende yetonde kati nate nze singa mbadde yetondere basatu yetondere omu main person ali ogu naye nze singa mbadde ye nandigambye kansoke class 1 zero class 2 ngende mu senior Chicho otegeeza anti waliwo awo aba P1 byeyogedde ne P2 kati ate oli owokusatu Bobi Wine ne senior gisuka ali ku university manya size yo werijje ku size yo Bobi Wine kati abuzayo kutambulira ku mazzi odda nawo ne ku mazzi kati atambulira kubanga aba mulyato tukize nti Gravity asaaga mukko ebiseera bisinga ate yandikaabye yasaaga mukko ate osaaga osula abantu ku ttaka tebasaaga batyo gamba Gravity akwate ekkubo singa nze nabadde manager we nandi mugaye Gravity tukole bweti kwate ekkubo ogende wa namba owa P1 kwaba abayimbi be yayogedde waliwo wa P1 wa P2 n'ali ku campus gende wa P1 wetonde gende wa P2 wetonde ogende kuwemagere ali ku campus gwe mukyalawo n'abaana bo wetonde Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga w'oziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde ayambye abantu bangi, alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Tuli ne Kaye Wisdom Official kubitambula mu ggwanga Uganda. N'okwetola ensi yonna naye ng'okusingira ddala njagala tusooke tube nnyo wano Uganda tulabe embeera weeyimiridde. Uganda bwe tuva ne tukuba ebintu ebiriyo ne tugamba abantu kakati tolaba tuva mu press conference wali na Afrigo Band mugenda South Africa. South Africa nga 22 tuli ku Sky Hotel mu Sandton City Johannesburg. Okay. Nga 22 omwezi guno nga actually nga 2 omwezi guno tusoka
Nyingirawo South Africa 18 na Africa band yonna. Gogenda ngani? One, no, nakani gundi. Ngai motivational speaker. Okay. I have 1 hour. Era one way achibuziza. Ayayayaya. Moses Matovu agereze case. Case anti agenze namugamba otudde ne Kaye wisdom. Kaye wisdom tasanye kutula wotula. Ekyo kimwe ekyokubiri mukuru Moses Matovu. Ndabanga gwatidde nnyo. Era yenyamidde kubanga olinanye wisdom. Kubanga wenna wotoledde bitya. Omanyi kyamugaye Moses Matovu. Amugambye atya? Musajja gwe muvubuka tandika kubuuza ebibuuzo eby'amagezi. Ono musajja gw'odisinga bamusasudde ogenda naffe. Kaye oli w'amaanyi. Amugambye n'amugamba ekirala Africa band wali ogirabyeko ng'ekola press conference ng'egenda mu nsi yonna. Tugikoze kubanga tugenda ne extraordinary person gwe bayita Kaye wisdom. Mutabani w'omulala. Fete tuli butungulu nti Africa band tugenda ne tweranga. Namuga wali otulabyeko nga tukola press conference. Namuga kati kulabuuza ebibuuzo eby'amagezi. Madama y'aba South Africa bagawulira ku music oli wakubanga. Ekyo nakyo bakisasulira. Muganda wange omayingaza nnyo kulijja Jasmine. Bamumanyira ebyo bye bamujereka kwa mukazi wattu ye muwakisa kati sinze wisdom Kaye. Era Moses Matovu agereze case n'asirika. Namuga next time mbuuza ebibuuzo by'amagezi. We Africa band this is Kaye wisdom. Motivational speaker alongside era bagamba Africa band featuring Kaye wisdom. Ngenda ku ate mwe abali eyo manyi waliwo abaheeta b'enaare masobola okudduka kw'embasi wisdom azze kukola atugenda kwa permit visa tetuli bano ku busho bwe bakola eyo mu mayumba mbu mujje wano ne babasalako ne mudduka nedda so tutandise otematemeso sokedde South Africa yagenda okubeera ne Africa band asojaga tukomewoko e Uganda andoza tutandike n'ekiriwo kati social media yonna ekutta kati Gravity Omutujju. Ani abadde amanyi nti asoovaamu amaziga. Anti tannaba kukaaba naawe. Ajja kukaaba nnyo. Gravity ajja kukaaba yejjuse n'obunyonyi bw'ataalya. Kasita olumba Bobi Wine kye kimubonyaabonya. Ate yamulumba atya? Ekigenda okubonyaabonya njagala weegendeze. Ekigenda okubonyaabonya Gravity okuva leero kwe kulumba Bobi Wine. Bobi Wine is no longer Bobi Wine. Yesuubi. Kaye ekintu kino tukivuge mulayini. Gravity engeri gye yakikwatamu. Yayogera ku bayimbi basatu. Kuliko Chameleone, Bobi Wine, Bebe Cool. Lwaki okuliriza Bobi Wine? The other two are abusable. They are bogeable. Anti kubulidde. Kakati oli ku level ya Chameleone bakuwadde emmotoka ogudde amavivi ku ttaka olwo banagiwa Jasmine oba Shiba. Olowooza Shiba alina ssente ezo ezagula akamotoka. Emmotoka si kintu kya kunnyonnyodde ate oli teyagwa wansi. Ate omuntu ow'empisa olago akuwadde. Ani agambye gwe toli mu Western bana ba Western bamanyiira. Be banzaala bamanyiira ate batuuka ku mu Abaganda. Akuwa emmotoka ku level ya Chameleone okuba amavivi ku ttaka. Era ekyo navuma Chameleone. And nemugamba Chameleone ogenda kutta family wamwe ba Palaso. Kati Palaso bulaba emmotoka zaavuga. Bagambye anagenda agwa buguma vivi. Wegana jamabwa. So that gogamba. Is one. Two. Ekigendera kya gundi oyo ani Gravity. Gravity baateka ekivulu abakitegeka b'enaaremu. Tetugenda yeeyo. Atufaayo. Ne bamugamba. Anti kati lwakwa gwe tomanyi. Gwe tomanyi nze ekibiina kye ngamba kye kyambuza. Kati ne bamugamba genda ovume Bobi Wine. Bw'atuuka ku stage ekya Bobi Wine n'akitya n'agattamu ababiri. Golowooza lwaki bali ababiri bo tebanyiiga. Naye abawagizi b'omu be bamuwa level. Ate bana bagimu ogenda kumpulira obucupa. Kaye twabikooye byatuuka bubi ebyo luli. Kusaasira omulaba ebyaddala kusaasira tumi lwakubanga yafuna ssente z'amangu. N'ezo ssente yandizifunye alongudde we mu kuyimba kwe ng'alina n'emirembe. Osagala kwagula Catherine teyanoonya visa wa Museveni. Yagenda dda mu America yagenda wa. Olwa music. Wetwogerera kusaasira ebyo byayogera byalinga asaaga. She's broke. Tujja tukayo ku kusaasira. Tusooke tumale ensonga ya Gravity. Agamba mwamufuna bubi. Gravity tasobola kwogera ssente za luzungu 3. Gravity tayogera Lufalansa neither Luswahili. Gravity tasobola kwogera na mwana wa Pitu Luzungu. Yayogera Luganda. Yagamba atya? Yagamba abayimbi abasatu abo be yamenya amangu kuli Bobi Wine, Chameleone ne Bebe Cool.
engeri gye batabaddeewo mu success y'ekivvulu kino bagende balime tebakyabeetaaga nabo lujja oli muganda okunsinga ebyo bigambo atuga twamufuna bubi ebyo bigambo kyogaa gwe tobitegeera singa ngamba Museveni ensi ekulemye gende lwaki tulolime mba mujevunye nandi mugambye genda mu East Africa owabula abakulembeze Kinyatta yavudde ku bukulembeze Ruto yamulonze okuba special envoy wa Kenya mu Somalia bikoze bitya tyamusindise ki mu nnimiro buliriza kyekugamba bw'okola ekivvulu ne kiba successful it does not mean nti buli akola ekivvulu ne kiba successful weetaaga abo abasatu kubanga nabo bakola ebyabwe nga tebakwetaaze all the way but mu bintu ebyabeninga we make statements ekivvulu kyakola statement kagaba kyekyamuleetera okwogera ku nsonga labayo lwakwata oyagala kyogera oli baamugamba kujevuna musajja w'emagere lwakubanga yeekwasa kyobola kimulidde ekyo kimu ekyokubiri Winnie Nwagi yakola ekivvulu Bobi Wine teyakitimba Chameleone teyakitimba Bebe Cool teyakitimba lwaki Winnie Nwagi teyavuma abo basatu ati interest yete kubanga Winnie Nwagi ekivvulu kye kyasinga okuseeringa sofa lwaki teyavuma abo gano gaba malala kankubule gravity omulaba amalala gamujjudde either teyajjula nnyo bye yalya bw'aba yakula alya bunyonyi seeka tebwamutuuka nkoto addeyo abweyongeze oba teyalya nnyo kalo addeyo ne gudi bangamba abantu bebe balya nnyo gudi ebinyeebwa ebyo biringa butto agule kabalagala kuba kati alina ssente addeyo alye gudi addemu ku magezi you cannot tosobola kuzanyira ku bulamu bwa bannayuganda anti nkubuli kati kankubulira ekintu kimu gwe luzze kalujja kankubulire bw'osangawo omuntu ayagala muhoozi asobola okugamba tozanyira ku ki ku muhoozi n'akuwa reason ze ezo reason ze is respecting so far Bobi Wine gwoleeta mu gaboozi go ag'amalwa anti gwe baagamba ekigenda kyali kyakuvuma Bobi Wine public teri ku bebe nkugambye bebe is abusable lujja omuntu akeera ne bamusimba wali ebiro bye these are the times and seasons of Bobi Wine nze ndi musajja mulokole twaliko ne times ne seasons za Kayanja kyova olaba bano abatalina Katonda bepaatiise nnyo ku bantu alina kgenda wa muhoozi kumusabira bano bapasita bagenda wa muhoozi okulaga amaanyi bakayanja baayimirirawo Kayanja gwe tewalaba Kayanja yajja e Dar es Salaam nga tubeera Mbezi Kayanja abantu nga tebamulaba ku crusade Kayanja n'agamba abantu mwe tetusobola kuva Uganda ne tujja wano okukola crusade e Tanzania ne mutawulira Yesu ngenda kusaba Katonda omulamu bangambye bino si byankuba enkeera ngenda kujja wano ng'etonya Abatanzania ne baseka kubanga Tanzania ng'emyezi gyayogerako liringa ddungu enkuba tetonnyayo twakeera ku makya enkuba yatonya okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 2 ku makya amataba ne gajja mu Dar es Salaam genda okibuza erikodi gye yakola Kayanja Robert Kayanja Pastor Miracle Center ne mukyala we teyeetaaga kulaga nti awagira muhoozi okuba ow'amaanyi oba mukuuma naye laba bapasita b'omulembe guno babeera mu bamuhoozi bagenda mu Museveni okulaga amaanyi ne SFC bakuuma otegere kyengamba I'm using that example y'abapasita okudda ku ja gravity you don't need to abuse Bobi Wine Bebe Cool Chameleone for you to make it let me give you an example abaana abasatu abantu abasatu betwogerako Ragadi yayimba nnyo alina nnyimba nnyingi okusinga abo abantu boolaba legend era lwaki abantu tebamugeza ku abo abasatu koza abasatu balina bye bakola ebyenjawulo Mwadox Sematimba ye muntu ayimba buli muntu n'agamba bannange lwaki tebamuteekamu abo abasatu so kankubule muganda wange okuyimba si kuba bukubi anayina ennene ani ayambadde nnika era nange namuwolerezaako ku tayimu ya genero nga balina otane genero nanga genero omuntu waleeta ekintu abantu ne bakisiima muleke he has that victory in that angle however ekikola omuyimbi si kuba hit bubblegum music kyova olaba nze nompa miliyoni njogera oluyimba lwa gravity lwasooka okurekodinga before luno lwalina ayina ennene sirumanyi bali tetusimbudde
kati nawe tobitegera bulungi atamuwagira ennyo kakati alina music we mulungi ati wali tabbu buli muntu alina class of people chovola wewunya ba Bobi Wine Bobi Wine class corporate people bamwagala ne local people gosolo kwa abakwagala weka gravity be masaka tukiza ba gravity bakikubye bandi bana bazze ani atakikubye katolo wanaleta people maika ani atakikubye muganda wange kikyotegeeza no kikuba nze ndabo obulumi buli ku statement efaanako weetyo Kaye abayimbi bana basatu kyeyagamba nti tebayimiridde ku music today matches bayimba music omulungi mungi naye ba gravity ba Kenzo bali ku music kakati nze Kenzo yanyigira kubanga bangamba wantondo nga mugambyeko namugambako omanyi nali ku BBS nenumba omusajja bamwita Pagundi esijja mugende banga musirike yakulembera ba ambassador ba Uganda bonna nemurumbira ku BBS ne bampita ku semwai omuntu omulala yazzamu okupita ku semwai yali anyway kambaleke bajja gambogera kwa naye nekangamba abantu bayimiridde ku music sisola kera wano ne and I abuse Bebe Cool musically tusola kwa tetukanya bintu but sisola eranze Bebe Cool nakola show ora respect yeyo ogata respect the music way okay music and respect Chameleon olaba biribe yafukamira muganda wa Chameleon ategese wali esimaye bakita wate kivuru ogenda kulaba okujja nga Chameleon akedde na oba nayogere byekisiru Chameleon njagala ajje batanga ekivuru ekyagenda kulugenda kulaba tugenda kubeeramu that is the respect mwana wange gravity ndoza awuya tebaba respectinze kimala akubye cricket of emye ati kakati emirundi enango ogaba tiketi z'obwerere ati bye mu naye akimanyi oyagala nkuleetera TV wabera tiketi z'obwerere ekyo kimu ekyokubiri emirundi enawo oba gwazi kubye nga bakusasula lwaki ennyumba ogizimbye mu covid nga tuwulira ssente wazijja ewantu Chameleon gwogerega akulaga nti wennakuba ekivulu naye ngula seguku naye ngula bino Chameleon bagenze mufiisa bino bya politics Bebe Cool nga ali bulungi ate Bobi Wine ekisukka otegedde bagayi bodisinga Zex birangi gwolabanga gayi ali awo yamugambye musajja Zex wa people power ne yamugambye abo abantu boyogerako abasatu ng'agasseko n'abeenare abo abantu be bakola foundation wa music wano ebibegabega music wa Uganda ayimiridde ku bibegabega by'abo abantu ate tebakisalawo nga bo wabula abantu be bakisalawo kyobola wa music osobola okuyimba ennyo Bebe Cool yakeerako olumunaaga buli wiiki agenda fulumya oluyimba natandika zifulumya nga tetuzijjukira naye nga Bobi Wine afulumya olwo mu myezi nga 8 ne tutimba olwo kitegeeza it's not all about music w'olina mungi it's not all about kuba cricket over okuyimba kisukkako weetaaga favor sife twagaana gravity wetuba tetumwagala sife twamugamba asamire waaba asamira sife twamugaana okuyingira mu kanisa z'abalokole oba abakatuliki oba abaprotestant oba abaseko musabira gravity kikyatakoze Kaye tulyo anti kyonna kyakoze tunoonye kikyatakoze simulabanko mu kanisa nga bugembe osanga amusabira oba gundi wano Namirembe oba Bishop Lwanga abadde wano nga tamusizaabangayo seeka amusabira King Sawa mulaba shoye yasooka yajje wa Bugembe n'amugamba nkuyise ku sho kintu nkuyise gwe kujja kusaba ku sho yange era Bugembe we yatuuka yita Mama Fina road mayor ne baana bagamba omwana oyo yampise shoye esose mbulamu bwe giteekawa maaso ga Mukama genda na favor King Sawa gy'alina abo baali baveewawo abo bagira ku pick up ba gravity ne beerabira okusinza Mukama kati bakolere ki sife tujja okukaka abantu so wakati mu maziga g'omusajja oyongera kunyikiriza Akyakaba nnyo gravity alinde n'obucupa bujja gwali otusuubira nti gravity asooka anti kati gwakutteko is a time bomb my brother omanyi kye bayita dunamis wegenda obuze Museveni nti Bobi Wine yani ajja kugamba ze zino bomu ze bakuba Ukraine so maziga g'omusajja Akyakaba nnyo era akuŋŋaanyawo bapresenta akaabe kaaba bawe ku ssente because you can't mix Bobi Wine mu lyowa mabozi z'amalwa za Bebe Cool kina za Chameleon za whatever but batanso mixing a family ye mu bine ani family ye gwamanyi mukyala wo bamama tali ayogera ku mukyala we tetumumanyi n'abaana be abaana ba Gravity bafaanana ani ye we don't know his kids I don't know gwabamanyi wali olabeko omukyala we kiruma anti kati nkunnyonnyodde kiruma Kaye lujja oyo aleeta eby'abaana ne mukyala we kulowooza bantu mukwatibwa sympathy tetujja let me tell you
never mix emboozi zo za marwago gravity noziteekamu omuntu gwayita Bobi Wine ne Babi Kyagulanyi. That family is set apart, a divine family. Nti egenza okujja mu bya politics bano tebasose genda wa muzeyi wange sale mukomba bigere okubeerako kye balina gwate olina gy'ogenze tumanyiiyo manyiiyo lwaki ennyumba ye wagizimba mu covid gwolooza tetumanyi sente gye wazijja anti labayo ebya music ekisinga obukulu lujja buli kintu kyonna kiri mu politics lujja tebakugetanga Museveni olowooza lwaki yakuba oluyimba naye bukyanga alukuba omanye ebyenare mbwe bitwe bibeera bigwera eri yakubayo oluyimba olwo yagwa nalwo ate kiriya what kati kankubuulire oŋambye akaaba akyakaaba nnyo ajja kumala kwetondera linnya eri mwagamba nnya asatu lyayogedde eri watamala digira so gwe kyogamba Gravity agende yetonde kati nate nze singa mbadde yetondere basatu yetondere omu main person ali ogu nenze singa mbadde ye nandigambye kansoke class 1 zero class 2 ngende mu senior kicho otegeeza anti waliwo aba P1 byayogedde ne P2 kati ate oli owokusatu Bobi Wine ne senior gisuka ali ku university yabagenda kati Gravity ogenda Bobi Wine ayina okugenda ne mukyala we n'abaana be bonna okwetonda bana balala kyangu nnyo nkugambye omwana wa P1 ne P2 tomugeza ku ali ku university nga sinayogera ku ranking nze singa mbadde Gravity kati kankubula ebyaddala singa wadde Gravity n'oyo Bebe Cool nandigenze wa Bebe Cool because twogera ku music Bebe Cool oyo mulaba lwakubanga Bebe Cool ebyamutta bino bintu byenare mubitya byayogera Bebe Cool singa katolaba Bebe Cool watambula ne muhoozi tayogera tadisinga and people are okay kye namugamba nti Bebe Cool bw'oba owagira Museveni don't talk about Bobi Wine don't gwe just wagira bibyo kuba nyimba zo ki kati kyakola ku muhoozi Bebe Cool omulaba atambula ne muhoozi ne juzi bamuyisa nalabye taina statement za marwa genda ogambe Gravity bw'aba teyakkuta bunyonyi atuuse okuddayo bulya gwe yalumbye wuliriza wano tuli ku hashtag teri kusonyiwa baku bino aba government byatukola ntuga munange ffe abantu ba wano mu central ffe ng'Abaganda tunakola tutya tukulumba tutani Kaye olinga agamba obadde oyagala music nti music yakoma ku Bobi Wine Chameleone na Bebe Cool anti labayo abala tebagenda kuyimba anti labayo kati koragule mu heaven olabayo muguru olabayo abantu Lucifer gobo interstan yakane bamalayika kimu kyakusatu omanyi kye bayita kimu ekyokusatu nti otuuka mu hafu n'ekirala n'okikana yakana kyo ekyo mwabo bwe yakana bo mwalimu abayimbi question lwaki Yesu we yajja ayogera ku muntu omu Lucifer ye yali kabaka mu bali abaali bayimba producer njiramu kimunyonyolo ono kakiddemu muggulu Lucifer yatandika olutalo ne Katonda nakkane bamalayika ku nsi abaali abayimbi kimu kyakusatu wansi Yesu we yajja ne Katonda boogera ku muntu ogu Lucifer tetumanyi manya g'abamalayika baali bayimba malala golooza Yesu mulalu era we yakka yagambanga Lucifer teyagamba nti ate tulinayo malayika oli naye yali akuba aluto bamuyita John oli bamuyita Yokaana simanyi bonaki bakubira bagamba mbu Lucifer we yakolanga bwata amaloboozi 10 munana lwaki mutugamba nti yakkana kimu kyakusatu abayimbi bali tebaboogerako kubanga bakiyenje bano bayogedde abasatu issue abalumbye Gravity tebamulumba kulumba Bebe Cool Chameleone akyalina lutalo lwa Daniela lwakuba twagambye Daniela tugende empola Mwevume ne Chameleone naye tuteeka mama wa Chameleone tujja kukwabiza bwerere mama wa Chameleone has worked order w'okkuza abaana be n'abafuula kyali kye bali gwe tonnakuza babo ate oli awo tuwogganira oleeta mama wa Chameleone mu mbuzi zammwe vuma Chameleone tovuma mama wa Chameleone mama wa Chameleone takyali mama wa Chameleone kyokka mama wa Fefe abasinga abantu ba industry otegera now naye abo benjogeddeko ababiri kiriza kigawo kyekugambye abo bogebo so gokiriza nti botubaleke anti bali ababiri bakoze ebintu abantu n'abakuma ne tunaleta ba family Chameleone meka botubaleke anti labayo kati Ready and Weasel bayimba ne tubateekamu abo abantu ne bafuuka bana the big four naye Ready and Weasel n'ayita ne ku Ragadi yasinga okuba ne simanyi muyimbi alina nyimba nyingi wano nga Ragadi Maddox yakola kosho n'ava ku Jemita Serena Nairo Hotel
n'agenda mu kisaawe nadda ku Serena abantu ngajjuza bujjuza ne kakati Maddox ayimba album egi naye gye tulaba leero ne gye tulaba enkya ali mu Bungereza ku show alina album egi naye bagenze nabo buli mwezi bafulumya oluyimba naye Maddox okumanya wakabi n'omuleeta ku pate sente z'osasula za show kyobola pate embaga akuba ntono ekibuuzo Maddox akuba album emu osobola okukayana lwaki album ey'emu buli mwaka aba n'ebivulu nga 6 ebibye bakubino bamuyita tosobola kukayana kubanga ye music gwe yakuba si bubblegum music nenda kutofaayo ate ntono ate akati lujja ekizibu kyanyina naawe ekizibu kimu bwengeri gyokola emirimu gya esi tomanyi bizibu bantu ba wansi bebalina omuntu wa Uganda Museveni atunyigiriza nnyo nti ogenda okulabako ku gravity osekemu ogenda okulabako gravity weerabire ku bizibu waliwasobola okuyita gwe mugaso gwa gravity naye ate bwengenda okulaba Juliana King Sir Ziza Bafana si kwemalako bwe mazibizibu but I've gone to see musician. I'm expecting beyond ebyo so Kaye tetugenda kita tuli mudakika mmeka eza dakika ntono tetuli mu 2 twakawogera dakika 2 kyokka anatezo dakika ntono kati wuliriza kyenkugamba waliwo abayimbi boogenda okulaba abali mu myaka gye Ziza Bafana tumubala myaka gye Tikfa Mike tumubala awo ani omulala gwe mbadde ndeesaawo ne King Sir naye tumubalira ne King Sir bw'ogenda mu show z'abo abaana ekisooka osobola okugenda ne girlfriend naye yegundi kyamubala Big Eye naye alimu egyo emyaka Big Eye yeetaaga okugenda omusawo akola nga si wa kwogerera ng'ali eyo ng'emubende obwo obusajja obumpi ne kamugira Big Eye ne kamunyookezaako ati Big Eye yeetaaga omusawo omumpi omusajja bweri ewaffe emubende manyani kyani ne mumunyokeza kyenkugamba Bobi Wine w'omudiisinga osobola omuggyako omukisa oba ekikolimo kali Big Eye akyafa n'ekikolimo kye naye kigenda kiggwagwangawo mpolampola kaakati bw'ogenda okulaba bali abasatu King Sir Ziza Bafana Tikfa Mike oba ogenze kulaba abayimbi osobola n'okukwata ka girlfriend ko aka university oba ng'okajje mu first family oba okajje wa Prince okajje mu Bwakabaka bwa Buganda n'okagamba wuliriza nze njogera n'okagamba katugende tulabe King Sir gwemanyi wensobola okwogera nga ndeeta ka girlfriend wakange mu show ya Tikfa Mike oba eyaziza Bafana wuliriza ate ziriwa nawe bali be balonda obuloozi ate tiketi z'obwerere zetaaga kapo mwefuna ali kuweza bantu eyabitegeka ine kusomba bantu kyozaga producer n'omunyonyi kyozaga batiketi z'obwerere olaba B2C bakola show bwe bagikola show ng'abantu ne babagwana obbagoba nga baguza tiketi zaabwe n'ojja olaba wa B2C booti n'ogamba maama boolaba banyuma okulaba tebadiisinga kati show ya B2C badiisingani bayimba omubali ne guggwa omuntu atalina mu bbali yoyo aleeta ebyo eby'okudiisinga nze nandiwagidde Gravity singa yadiisinga ebiri disable nkikkiriza nti Gravity asobola okuleetawo vibe however ogireese otya wandigambye olimba lwange luno ani alina ennene njagala dukola challenge n'omubanda wa Kabaka twandiga musajja aleese challenge era twandibadde tetuli ku mboozi eno eyo musajja aleese challenge omubanda wa Kabaka namuga okay tugende mu America gye banzikiriza okukola show tukole challenge naye bino byamugamba agende ku faamu gy'osindikako Bobi Wine yazikola ddanga wa myaka 24 kati ate Bobi Wine bye yakola gwe bye birooto byo ate omusindika mu faamu Kamiliyoni oyo alina faamu yatulaga ettaka liriko n'ente ye Kamiliyoni oyo ate kakati bye yakola edda n'abyerabya Kamiliyoni ali mu America atulaga mmotoka za kabizi yaguze ate gw'oleeta bya faamu tukize nti Gravity asaaga mukko ebiseera ebisinga ate yandikaabye yasaaga mukko ate osaaga osula bantu ku ttaka tebasaaga batyo gamba Gravity akwate ekkubo singa nze nabadde manejaawe nandi mugaye Gravity tukole bwe tuti kwate ekkubo ogende wa namba owa P1
kwaba abayimbi be yayogedde waliwo wa P1 wa P2 n'ali ku campus gende wa P1 wetonde gende wa P2 wetonde ogende kuwe magere ali ku campus gwe mukyalawo n'abaana bo wetonde other than that lindo obucupa kubanga tuli banyeba naye kale kansabe nti ekyokubiri okulaga nti oli muyimbi w'amaanyi ekibonyabonya gravity talina favor waliwo oluyimba lwakuba ne batalwagala ennyama etali mu magumba ng'olero oyita abantu alina oluyimba ennyama etaliiko magumba lwe lupya ennyama etali mu magumba ezo nnyimba muziwulirira wa luliko kati ku street ffe tuyita mu bantu I mean obeera walujja mpita mu kawempe wayise nze kawempe gye nkwatira siwulira nnyama etaliiko magumba ffe tuwulira zino twali bangi ne tutandika okukola ezegedde ze tuwulira ate mulaye tezitutama manya sayizi yo werijje ku sayizi yo Bobi Wine kati abuzayo kutambulira ku mazzi odda nawo ne ku mazzi kati atambulira kubanga aba mu lyato gravity gwoyogera naye oyo musajja mukulu naye lwakuba yeefuula omwana omuto osegera era si ye mukulu nnyo tokisussa anti kati lujja olina obuzibu bwe tomanyi bantu beeyo abantu beeyo wobe nga muddugavu bwati watuukira okujja enkanyanya aba akuze enkanyanya ozimanyi alina layinizi toziraba nze juzi nalaba yeekuba ne powder ng'agenda ku TV show oba Gravity Omutujju ensonga wezito ezitambudde yetonde rankings ze yagambye mbu abayimbi yabaza abaana muneetekamu nga wakuna kati omanyi abantu b'enarema abansobera sometimes they walk dancing waliwo kye bayita sleepwalking okimanyi omuntu nga yeebasa ali muto n'atambula bw'ati sleepwalking buba bulwadde kakati Gravity yalwala obulwadde bwa sleepwalking so do most of NRM people they are sleepwalkers balowooza tolaba abantu b'enarem bwe bakereraga Museveni ye katonda w'okunsi kakati ateyo kye baakitadde ne bagenda ku Muhoozi ye katonda kakati ate Muhoozi baamutadde engeri gye bawadde ennyama enkalubu yabalabye omusajja ne bannaye katonda naye gwe lujja twogera kino nakuna omusajja n'obeera first son abasajja ne basika ennyama ne babanga abalina amaliro gali agazajja nolenyo n'abalidde ennyama namwa ne bantu bejale baluma bulumi kiki nyonta ya nyama bali abasajja bamanya bagenda ogiri abasinga bamwe baganda bajibugunyako bandinde ziri ente ze bajje Karamoja naye tomanyi nti abakaramoja bakera kufa bazipakidde nga zikaluma ekyo kyakoledde yategese omukono atani mbuki anti ebiba bifuse byafaayo abantu bali kinyumyako twali ennyama ekaluma abantu abalidde ennyama ya Muhoozi bafunye constipation amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe njagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata
Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.